Olw'obulumi obungi obuva ku biwundu eby'enjawulo, Justin Mwebaze byafunye talina kyakukola wabula okulaajana. Ono bba Samuel Waikovu ye yamutemyetemye. Bano babadde mu nnimiro omukyala bwe yagezezzaako okumubuuza ensimbi ze baakungula mu muceere emitwalo 15 gye yazisizza kubanga baali bateesezza nti baakuzigula mu ttaka bave mu bupangisa era omusajja yalabye omukazi amumezeeko kwe kumutemaatema. Ndowooza kisu bigemye enkoto n'ekifuba byali bayire nga bireeta obuzibu bwene ekyomukisa kyokka nti bimaze byagema kungulungulu tibinjire mu mawowe nakwinjira mu nkoto kusala misiwa gitwala musaayi mu nkoto. Bino bibadde ku kyalo Masaba mu ggombolola y'Ekigulu mu disitulikiti y'e Buyende. Akaana kaabwe ak'emyaka 5 ke kalabye nga nnyina waako agudde eri kwe kudduka ne kagamba balirwana abamusanze ng'ataawa era nga bba yadduse dda. Okusinziira ku ekyo kyembwoyineku ensisi y'engemye y'amaani nno. Kigambibwa nti bba ssente yabadde azimalidde mu bakazi era olwaweddewo kwe kudda. Omusaadde olwamugemye ssente yajja Irundu mu loogi okuva Irundu yaize Lwaido. Lwayo yo bamusibira alo okusinziira ku kyakoze kuba kiraga temuki mutemo. Olunaku lw'eggulo Uganda lwe yakomekereza ennaku 16 ezeefumintiriza ku butabanguko mu maka n'engeri y'okubusaliramu amagezi. Kate Nandi akulira ensonga z'amaka ku CPS mu Kampala yatutegeezezza eggulo nti buli lunaku bafuna abantu abali mu 6 abafunye obuvune obuva ku butabanguko mu maka. Abasinga mu kibuga bakola n'abaami baabwe bakola n'abakyala baabwe n'oluusi ne bafuna obutakkaanya ku nsonga y'essente. Oluusi we ziba ziwezeemu omwami omukyala kompulinga azijjamu ng'agenda atazikwanirako bakyala balala. Baateesezza nti abaami n'abantu aba bulijjo beenyigire mu kuloopa ensonga zino ku poliisi ssaako okuzivumirira.